The Business Mind ku extradigest mugobansonga ekutuusibwako Gandhi Hardware Store abakutuusiza amatiribona w'ennyumba finishing hardware accessories. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntinda ku kizimbe kya Reed Complex edduka A19 ground floor. Gwayagala okunyiriza ennyumba yo kuba ku noti 7 noti 8 mwenda noti 3 nya 28 ne noti 784 mwenda noti 3 nya 28. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku show, mbanirizaako ku mukutu, mbanirizaako ku program yaffe enganzi eya Business Mind olunaku lwa Sunday. Twebaza Allah olw'ekirabo ky'enkuba n'omusana nti mu ggwanga Uganda byonna abituwa mu bwetaavu bwabyo ate mu budde era mu muwendo gwe tubyetaagiramu ogw'ekigero era ogumalira ddala. Olunaku lwa Sunday embeera nzikakamu nnyo. Nze Ibrahim Mukasa owa Gandhi Hardware Store Entinda ne Chris Lule owa Gandhi Logical Motivators Caplog Financial Consult byonna ng'obitadde wamu. Tuli ku extradigest mugobansonga ne Business Mind okutwaliza wamu. It's a beautiful Sunday era nga tusazeewo tukomewo nate tutunuulire Business Mind. Chris, nsaba obuze ku balungi abatulaba nkwanirizaako ku show. Abantu baffe abalungi abatulaba abatwagala naffe betwagala ennyo. Allah yeebale batukuumira, omutonzi gulu yeebale batukuumira, omuzira kisa yeebale batuweera bulamu. Twagala okubasiima mwenna mu nsonda yonna gye muli era ne tubabuuzaako nti muli mutya. Thank you so much. That is very good. Wiki ebeera mpanvu, bingi ebibeerawo nnyo mu wiki era bye muzze mulaba wano ne wali. Twagala okutwala omukisa guno era okwongera okusaasira famire ya Geno Eritu Mwine. Tubasaasideko nnyo. Tusaasidde abayimbi because baviiriddwako muyimbi munnaabwe Nakinku era ow'amaanyi nnyo. Music industry ya East Africa tegenda kusigala kyekimu ne Uganda okutwaliza awamu ne Africa okuviirwako empagirwaga mu kuwandiika n'okuyimba music. Ate nga abo abapracticinga fine art okusiga ebifaananyi nabo baviiriddwako omusomesa muyizi munnaabwe abali ku ddaala ali muyizi munnaabwe ate abo bye yasomesa nabo tubasaasidde nnyo. Chris, olunaku olwaleero tusazeewo straight to the point. Akalulu ke Kenya kooti yazzeemu okutuula okutunuulira the presidential election ye Kenya. Omwami amanyiddwa nga Raila Odinga ya petitioninga nga yemulugunya ku byava mu kulonda. So okubisanya kuli wakati wa Raila Odinga akakiika Electoral Commission ye Kenya nga kwotadde ne president we Kenya omulonde William Ruto. So bikyagenda maaso era mubigoberera. Olwaleero tusazeewo tutunuulire kye bayise why inferior or poor quality goods and services are outcompeting quality services or products. Lwaki ebyamaguzi ebyekibogwe oba ebyomutindo ogutatuukanye okitegeera bisaze bibuutikidde ebyo ebirina omutindo nga gwansi yonna oba omutindo ogwakabi okitegeera nti bw'ogenda katale engatto eyakabi ng'eyo gy'oyambadde such a shoe ojja kutuuka katale nga tesobola kompitinga na niigiina. Ojja kutuuka katale nga niigiina yeefuza akatale oba egifaanana naye ng'egifaanana etunda nnyo okusinga amaligina. Lwaki tusazeewo tutunuulire lwaki poor quality goods za outcompetinga goods ezakabi okitegeera. So tusazeewo kino kiri applicable nti namwe abawagira omupiira mukimanyi. Abatamanyi mupiira bashininga okusinga abagumanyi era batunda n'okutunda ne bamanyikibwa nnyo. Wogenda mu masomero somero nga lifulumya abaana ba kibogwe naye nga limanyikiddwa niweebuuza kye kirimanyisa ensi eno okitegeera. Abakozi ba TV abatalina kye bagatta ku nsi eno bangi nnyo bamanyikiddwa gamba program
n'abakozi ba TV ba radio ne programs zaabwe nga program bw'ogitunulira okuva gyetandikira paka gyeggwera teri ssanyu teri nnaku teri kyakuyiga temuli kinyusi wabula ng'eri awo naye ng'abantu kwe bafiira webale nnyo mpaayo ekyokuyiga abantu kye bayiga mu bibi naija bwe ndiba nkifunye tulidda naye n'okutuusa olwaleero kuviira ddala ku nnyumba eyali e South Africa paka nakati sirina kye nayigamu naye obadde okimanyi nti abantu tebava ku bibi naija nkugambye n'ennyumba ey'e South Africa eyalimu abaffe bennyini bonna omanyi Ibra nali nkugamba wano abantu bano abamu musaasira babwereere n'osanga omuntu ebyenfuna nga bimutagaddeko n'omusaasira nze omuntu alaba binnayiga enkya bwankubira ng'ali bubi lwaki mumutaasa tolina nsonga lwaki obudde obubiraba bwe budde bw'osobola okulabira mu firudiyo n'ogiimprovinga neerabika bulungi kakati ate nga nzija nkugamba nti kiki nagamba abantu batta omukago abantu balina omukwano n'ekasasiro batta omukago tontabaala siri kutabaala era sitoowa mwe batereka ebyama byabwe ebyakasasiro tebaagala zikwatako ezo sitoowa teri aziggula nga bw'onaagamba nti banka y'ebyama byange gikuume butiribiri abo kasasiro sitoowa za kasasiro bazikuuma nga kufulugguluggulu Extra Digest mugoba nsonga Business Mind sesande tuli sponsored by Gandhi Hardware Store good quality for good works basangibwa ntindaawo okuliraana Kampala Independent Hospital shop number A19 ground floor twalese ebizimbisibwa ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna nkiddamu omutindo gw'ensi yonna gwatambula n'ogenda e Bulaaya omunyolo gwolaba mu woteeri katugambe Sheraton ye Nairobi oba Serena ye Kenya Nairobi gwe munyolo gojja okusanga ku Gandhi nga tugutunda nawe oguteeke wakaawo so tukugamba nti bye twaleese bituukanye n'omutindo gw'ensi yonna ate bikola ku all climate oba all weather otegeera nti tetugenda kuleeta kitugambe nti ekyo n'enkuba bw'etonya totawaana tuleete ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna batuyise baganda Hardware Store entindaawo tunoonyeeko kuba essimu buba olulu ekigere newoba tozze kugula n'oyitawoko buyisi n'ojja n'olambula you never know next time ojja kudda ofune kyogulawo otegeera mwewala okubeera nga ogula pata y'oluggi ng'oline bwakonkona ennyo bw'ati oluggi agwamu nalwo ezo pata ze bakola mu ttimpa muzeesonyiwe otegeera pata ze bakola mu oba pata ya plastic owaye ebintu ebitatuukanye na mutindo byefuza akatale kirira mu kikuubo wano kirira mu kikuubo kirira enabugabo abantu abamu baŋŋamba mbu lwaki ebintu ebyekiboggweboggwe biri mu katale nga bingi oli naŋŋamba nti olw'okuba gavumenti terina tteeka libikugira kuyingira ne mugamba etteeka ne bwe lyali baddewo abantu balinoonyeza bwe babiyingiza ku mpaka kubanga okusooka ebintu ebyalayisa abantu bye basobola olw'embeera awo nja kuyimirirako nabo kakati naye lwakubanga sinaba kugenda eno waliwo akantu akatambudde nnyo wiiki eno ewedde simanyi oba kakusanga oba wakasanga walabako omusumba eyakuba abantu ku mbooko ekyo nalaba ekikolwa ekyo neŋŋamba nti ali wala era nali mbuuza be nali nabo nti ali mu makindye muno nfune abaye bagende bamube bamwasa omuntu ogwo naŋŋamba nti ali wala kasaba mbuulira gye yali neŋŋamba nti wala nnyo sisobola kugendayo omusumba yakubye abantu kibooko nga bw'ateekako statement egamba nti mpeereza embooko yange endala ng'abantu webebaka webagalamira sore abagoberezi babadde bakuba n'engalo ng'abakuba webale nnyo so 1 to 2 days tvm evuddeyo ekoze story ku bagoberezi bebagamba nti omusumba waffe talina mutawaana yabadde atujjamu mizimu really Ibra nakugambye wano ekintu nga tutandika abantu abamu batta omukago n'ekasasiro era nga kasasiro waabwe abantu bakola ki nabagamba wano si buli bw'osanga olwana nti beetaaga okutaawuluza abamu obaleka era nenziramu ne mbagamba si buli akaaba nti aba abitegeeza aba mu kiba ky'egyo ate abala bakinyumirwa
gogoyita amaziga nga ki libasanyu ewamu kakati abantu abo njagala okwebaza omusumba oyo yebala abantu abo bampisizaako ow'embuya omutaka oyo nsaba okimenyewo sijja kimenyawo sigenda kimenyawo lwansonga tuvumirira ebikolwa bya violensiya oyo yasinzeeko abatiisatiisa abantu ne babajjamuke babajjeemu owulidde oli n'abatwala n'abaleka nga balina njala ono ye yakubye bakube ate nno Ibra oyo yabadde ku kamera naye eriyo abagobereza abalya n'essubi wabalaba eriyo abo tebaali mu Uganda nalaba baali Kenya I think ata Ibra eyo munda eriyo abantu abalina churches nga tezirina kamera ebintu tebivaayo naye abantu bali ebikoola by'ebitooke koze kiro kiba n'ekikoola ziba ndagala abantu bali naera yerifu y'ekitooke abantu bali endagala abantu bali omuddo ono yakubye bakube ate nno nze ndowooza nti ekikolwa ekifaanana kityo abo b'abantu ennamba esinga era enaakubwanga bukubwa okukola ki okukola ki ne kambaleke lwaki nga baba bakubwa kyenjagala okumanya Chris kambaleke omanyi Ibra abantu bali desperate nnyo nti abantu bamala okubeera desperate buli kintu kyonna ekiyitawo ng'oli kimulowoozesa okusooka abasumba bano bajjira mu omusumba Ibra amaze okwenyiriza bulungi n'abanga alabika bulungi ayambala essuuti nnungi avuga emmotoka nnungi kyangu nnyo okulaga omuntu nti omusumba oyo yali saala eyamufuula ekyo gwe kyobadde okimanyi era kye baprinting there are so many who believe nti abasumba aba ebiseera ebisinga nyina kakiripu ke nalaba ne kammalako pulaani oli yali asonda sente zizaako TV ye subscription ng'agamba tulina okunoonya sente ezizaako wulira akantu kano tulina okunoonya sente ezizaako subscription wa TV yaffe TV y'omusumba baba basasula bakiyita batya basasula sigineti basasula omukutu oguba wa sigino mu Uganda kaakati mu kusonda sente ebeera ya bwe bamala okuteekako nefuuka TV ey'omusumba wali ebeera collective responsibility basonda bonna era nno mubeewuunye mu strategies abantu bange bano nali mbagamba nze omanyi ogwange gwakubazibula maaso weetegereze nnyo omuntu akusumba oba akusabisa kola byakola tokola byaggamba bwe muba munoonya ssente ezikola ku project ne muzisonda mwenna eyo ebeera strategy employ the same strategy bw'oba oyina ekizibu look for as many people as you can and make sure abantu abo bakubeereramu awo ngendo kikomya so do not listen to what they tell you to do exactly what they do nze tetusobola kubanga tunoonya miliyoni 3 nebeera collective responsibility ate nze lwenzagadde nongamba omutonzi ono atalekerera abaana be ajja kuviirayo agenda kunviirayo owanga gwe bwe tubadde tuzeetaaga tubadde bangi ngamba genda naawe onoonya abantu abanaakubeereramu extra digest mugoba nsonga omusumba oyo of course yakubye abantu kibooko ali mu mbuga z'amateeka naye ekyennaku kiri nti beyawewenyudde kifaalu be bali mu kumudifendinga Uganda zukuka abantu baagala kasasiro waabwe mubaleke naye njagala kutumira ku blood wange Daniel Mugoya aka Papa Mugoya secondary school yegamba ki Lofit amna noma everything Chris everything kawa everything good abasomesa alina maligina merere bazeeyo abaana okusoma abadde bize nga ne bw'omunoonya otya tomufuna namukubira essimu naŋŋamba eno time nkyamu blood small scale investor Daniel Mugoya owaye kati era awo ennyini we tutandikidde kati oyo musumba wa Kiboggwe poor quality teriyo muntu ategeera ayinza abantu baffe bano poor quality what Idris nkinjonyoleta
like obuweereza obw'ekibogwe poor quality ministry how dare you cane people ochegeera okuba atya abantu kiboko bwotyo abakulu morova kati abaana ne wabeera mwana muto abantu abo bayina teri muntu akkirizibwa kubwa abantu abo bayina n'abaana naye okusinziira ku nekya abantu betulina mu Uganda abamu beetaaga okukuba so twakugambye nti tugenda kutunuulira ebintu eby'ekibogwe ebyefuza akatale ng'ebintu omutindo gwabyo tulina ekitongole ekimanyiddwa nga Uganda Bureau of Standards Uganda National Bureau of Standards Uganda National Bureau of Standards UNBS ne tubaawo ne kye bayita UBOS Uganda Bureau of Statistics byanjawulo naye nga byonna bitambulira we wamu almost kati UNBS kye kitongole kya gavumenti y'eggwanga Uganda ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebikozesebwa mu ggwanga Uganda ebiyingira n'ebifuluma kati tukugambye nti tugenda kutunulira ebintu eby'omutindo omunafu ebyefuza akatale tutandise n'oyo omusumba yawewenyudde abagoberezi embooko empitirivu ate abagoberezi ne bakeera ku makya ne bagamba nti omusumba we bamuleke era twamulese Idris abagambye nti yakubye ekikye ekyadduse kye kyasigadde yakubye endiga embuzi ze zadduse kibi nnyo okufa nga tokyaddeeko Uganda zezimu ku nsobi abantu ze bakola era mu bintu by'oyinza okusubwa kwe kulambulako eggwanga Uganda nsaba abakulembeze abatutwala mumyumyule nnyo nati ku visa ya Uganda eberenga ya Amerika na Bungereza ng'omuntu okujja wano akaba n'okkaaba nimanyimye visa ya Uganda kubanga ya Rabbi Uganda olemwa Chris ebintu eby'omutindo gw'ekibogwe byefuza akatale era abantu ne babigaggawaliramu ababitunda kati ffe ba consumer ne tukosebwa in the wrong run kirimu bibiri mukosebwa ate ne biba nga bisiga ekifaananyi ekibi eri eggwanga naye ate ekisinga okwewuunyisa tebisobola kuva mu katale lwa nsonga abantu bye baagala olowooza lwaki ensonga ziri bbiri mu nekya y'omuntu twagala nnyo okukozesa essente entono okufuna ekingi ne kampani equally zaagala nnyo okuteekamu ekitono okujjamu ekinene nti kampani okeera ku makya enkoko z'olunda oziwadde emmere entono naye oyagala zibiika amagi mayitirivu amanene ate nga mangi kyovala nti kampani emyumyula emisaala gy'abantu naye ate ng'eyagala abakozi abo babeere nga bakozi nnyo neba overworkinga so nga ojjukira mu show ze twakola ezasooka nyinawe nakugambira nti ensonga lwaki omuntu akola peeni eno ball point ensonga egikozesa nze si ensonga eginguza totally different buli muntu alina kirubirwa kyanjawulo gwokola kufuna mu magoba nze nkola kukozesa peeni eno kunnyamba kuwandiika oyinza okukola nga obudde bwo bwonna obumalidde ku quality nze nga noonya price kwewetololera ku muwendo n'ogijja nayo n'otandika ogiwaana eno gy'olaba inki tavaamu ate tayitamu kugenda mu lupapula lwakubiri negamba toyina awundira nonga nedda n'entambula gw'olina mutindo nze ndikunoonya kigenda mu nsawo yange kisaamusaamu omuntu buli lwafuluma ewuwe ne ssente ng'agenze kugula okuva lwafulumya ennyumba ye okutuuka mu dduuka waakolera decision egula wakati awo wabeerawo decisions obukadde nga 3 nali nnyumya nali nkola interview ku musumba Bujingo naŋŋamba nti nga bw'okinnyonnyodde nti decision making nti ebiseera ebimu bwe tutanywerera ku kye tusazeewo tusanga tukoze ensobi nga ziri beyond repair okedde ku makya ogenda kugula ttaka special gy'olinnye ate along the way bakukuba akalimi ova kukugula ettaka okyuka sente ozigulamu emmotoka mwe bakutwalidde bwe yagenze bavuga akomawo yavuga ng'eyamututagikuzi Gandhi Hardware Store entindaawo tuleese ebizimbisibwa
ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna. I call upon abazimbi be bazimbira, baforeman oba misteel, ba site engineers n'abantu abagwa mu category eyo eya construction nti tubaaniriza ku Gande Hardware Store mujje mufune ebizimbisibwa ku bbeeyi ensaamusaamu naye nga bituukanye n'omutindo gwa nsi yonna in terms of quality. Quality kintu kikulu nnyo, omutindo kintu kikulu nnyo gye tuli, sente zo kikulu naye ng'omutindo kye tusooka okuwa first priority nti tuleeta ebintu ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna. Bagise Gande Hardware Store Entinda Creed Complex, shop number N19, ground floor, okuliraana Kampala Independent Hospital. Tugende maaso eyavuze gwe babadde bavuga nga bagenda olambula ettaka akomawo yavuga nga ne ku ttaka tebatuuse kubanga amuvuga agenda amupolota bino ebinyo tuvuga tulinga abagenda mu geyeena naye motoka ogibulira ate singa tabadde motoka yange eno kubanga nagiwa shoka ez'amaanyi tetwali tuuse bakyukira bakubira akacungu awo ku muvule netunula gyeva endagaano zigwera mu moto. Endagaano yali badde nti aguze 1,000 ku 1,000 ebeera nti aguze motoka ababaddewo tewali kuba mubaddemu babiri. I know. Wali ogwaddeko ko buloko kunoonyeza ennyumba nga eri okyali mbupangisa. Obadde okimanyi teriyo buloka gw'okubira akunoonyeza ennyumba naga teziriiwo. Ne bw'omuwa description efaanana ensi yonna n'omugaa njagala tayiro za white. Njagala ennyumba ng'eri mu kikomera, njagala ng'eriko garagi. Agamba ezo weeziri. Ezisukka mwemu. Kubanga gwe ensonga ekunoonyesa ennyumba. Ndala kuyiye. Ne ensonga lwaki omukubidde endala. Ensonga za njawulo. Totally. Omanyi bwagamba jangu tuzirabe. Akusoosa ku nnyumba etaliiko kikomera. N'omugaa naye ku ssimu tewawulidde nagamba nedda. Ndowoozeza neno osobola ojjagala. Bw'amala okwetolooza olunaku lamba essaawa ezi 5. Nagamba kakati anti olina okumpa gundi ez'obulambuzi. Naye nga temufunye wadde ne temufunye kye yakugambye client kye yakuweereza kyagambidde ku ssimu talinaako wadde onoonyeza ennyumba okooye mukozeseza amafuta obudde bwe buwedde bugendeddemu nagamba ennyumba ezo zenkulaze akutwala ku nyumba nga nannyini nyumba talina birowoozo bizimba kikomera nagamba nayogedde ne nannyini nyumba yagambye ekikomera bwekijja bakitandikako babadde wano nga bapima n'okupima bapimye lwakubosa ya rabbi basajja mwe katonda subhanallah wali buloka w'ettaka akutwala nga ekkubo balisaze bati ennyumba eri kalebererwa egenda ggwayo nakubuuza ng'egwayo etya tibi nawe tosalawo n'omugaa muzeeyi akubuuza n'okubuuza naye maama gwe katonda gw'osinza si gwe tusinza eyo ennyumba katonda asobola ogikwatirirawo n'emalawo emyaka gyonna n'etagwa kyova olaba buloka w'ettaka guze ettaka miliyoni 2 n'okubira omuntu yeomu mu litunde nagamba lya 10 omuga wanguza 2 kwata wano kyekirifuula ery'ekkumi wano ng'oligula liba lya miliyoni 2 gwe bw'onoonya omuguzi nga wakaligula agamba lyesaze ekibi kati mami ettaka eryo anti kati gw'otundisa pressure bw'atyo bwagamba mami otundisa pressure n'omuga kati ngisaze njagala tunoonye omuguzi mpolampola tunoonye omuguzi mpolampola atuweze nagula lazima bannyinaze ne baganda bange abali Abu Dhabi kino nkibagamba teri yagula ttaka Kampala wano n'alitunda ssente ze yaliguze ziteekwa kebe emmotoka genda mu babuloka Nakasero kyova olaba nali sikimanyi emmotoka ogigula miliyoni 65 ne batandika okugiwunda abo bwe bakiriininga bwe bakola kino baatula biki eri mu bondi mpya namba eriko ne bagireeta omwana najja nagikuba ku papa n'ogirinnyamu omuli n'osala bwoti n'ogizza ku mabbali wekuwali n'esalirawo miliyoni 5 mu babuloka becwa 5 ku ttaka tesala 5 esalira ddala miliyoni 15 naga rimu zeetaaga kyusa n'omukago obadde onguzizza rimu nga naawe oziraba esala otya miliyoni 15 nga sinagivuga na wiiki kyetukugamba nti omwana ali eyo nga taata wakola egimu ku mirimu egyo bw'osemba mu kibiina teweebuuza okusemba kuvaawa essente y'abantu ejja ekaaba ezimu zibeeramu n'amazima byebyo by'owulira nti yawasizza leero ku manda omukazi n'anoba
Ochegeera zisente ezo nabagamba Katonda yatuwa ekintu ekisinga obulungi lwakuba ekirabo kino abantu abasinga tebamanyi nti weekiri Katonda yatuwa ebirabo by'ekintu reaction and action reaction and action buli kintu kyonna kyokola mu bulamu kiteekwa okusasulwa bw'olaba nga olina omuntu gw'okulimira nga tewaliiwo kimutuukako gw'obeera omukyamu yali mutuufu toddamu kukolima buli lwosabye buli lwokeera ku makya n'osabirira extradigest mugoba nsonga egwe naye ng'ate gw'ogwa asaba essaala yo gikube rivansi dda emabega nedda dda mu luumu jjako ettaala beera mu nzikiza weekube mu kifuba emirundi 3 1 2 3 omwoyo omubi nvaako omwoyo omubi nta nteera wano era nabagamba engeri yokka ey'okwezuulamu oba mu nsonga ezimu wali mutuufu oba wali mukyamu bw'otuula wansi n'okuuta evviivi ntegeeza okusaba n'osabira omuntu akukoze obukyamu obubi wabeeko ekimutuukako ne wabula ng'olaba ewuwe ate agenda bugenzi mu maaso abaana bakuba n'ennoga nga gwe bibyo byongera sereba gwe wali ekizibu weekube mu kifuba mu nzikiza emirundi 3 1 2 3 mwoyo mubi nvaako ndeka si buli muntu by the way si buli muntu gwe kyovala nze sikola mpalaniraako ensonga lwaki sikola mpalaniraako eri emu bw'oweetegereza ensonga obulungi lwaki omuntu akyaye omuntu waliwo ensonga ezikyayisa omuntu nga ye mutuufu ng'ekimukyayiza kubanga n'okwagala ennyo kikukyaya okuyitiridde okwagala ennyo okwo kususse kukukyaya omuntu naye n'omusajja njagala nnyo alabika alina kyambala ajja kunkola ekikyamu anjagala nnyo anjagala ebinsu mu mukwano okwagala ennyo kikukyaya nze mbalina abavubuka nange nyinayo wat break omunga ekyamukyaya kwagala nnyo nze nina omuwala namugamba onjagadde namugamba sala n'agaana nemugamba sala n'agaana nemugamba sala ebitundu 4 n'agaana nemugamba sala 4 n'agaana nemusala 10 obadde okimanyi nti abantu be basinga okuyita ba fake friend abamu ayita fake friend ayina ebbanja lya fake friend ddeneko tannabadde sasula kyekimumuyisa oli fake friend kati ate nze akubanja Idrisi Lukwago oyo yantamu oyo ibulo tokwata simu ye nomugaba buzibu ki andi amanja banja wano tebakyogera ye Idrisi agambirawo amanjiriza n'ayitiriza bw'aba akyogedde oyo abeera mu bikufu omanyi kye bagira akanya kubaza akakasajja we kabeera sibeerawo n'omubuuza kiki biwanvu nga nanaso bikunyonya tusula nawo akasajja ako kasita gwokolagana nako oli kalaba naye ng'omanye ekyaliwo akasajja kamuwola tasasulanga sasula ebbanja lya munno is not a fake friend, in fact is a good friend kubanga yakuwola nze abantu bonna be boogerako nti babi njagala nnyo bakwana olabe how they do their things ogenda batuukamu nga si babi balungi yawola munne ebbanja ne liyitako ery'emyezi 3 n'amwongera emirala egi 5 gwe 8 yep. Bwe yagaana okusasula myezi 8 n'amutwalira poliisi piki gyali ansinze n'agitwala aba mubi singa abadde fake friend yali badde takuwoze teyali gumiikiriza na bbanga eryo bannange ekintu kino mukikwata empolampola so okuddayo ku kiri ekintu kye tubadde twogera eky'omutindo omutindo gukyako outcompetinga nnyo ebintu bimaligino oba originals ne services ennungi olowooza lwaki shows ennungi teziweebwa airtime waliwo omwami eyali ambuuzaawo ennaku ezo ku tvm nangamba okimanya abantu b'obulango babuze ne mubuuza kikikulabidde nti obulango bubuze naga abantu tebakyalanga ne mugamwe kizibu tv mukyazaako ba tiktoka kati ate oyagala omusuubuzi yakuleetera akalanga ate ng'okyaziza tiktoka sooka okyaza omusuubuzi agamba abantu enkyo omugambe wakozeeyo showa n'emu kakati jange enkyo oleete bizinesi tukulangire naye omusuubuzi tomuwadde platform okuva ku ssaawa 11 ez'olweggulo paka ssaawa 6 gw'ekiro kuliko programs za bintu birala kakati omusuubuzi anaaleeta ati akalango nga ye tomuwadde ya time
byebyo no Ibra tusosowaza abatusosowaza ge mazima so ebintu bino ebintu ebiri poor mu nkola yabyo bicha out competing ebiri original because ebintu ebyekibogwe babiwa obudde bungi bina ne tutumu mukulanga kwamaanyi okusinga original amanyirwa kitalanga abera yekakasa kyali teetaga kwekubira kadingidi kwekubira mulere wali olabye ko bana abavubuka abakafuna sente lwaki babeera n'amajolobero naye siba bichaini mbulago ebigatto na sawa na yambala ya mitwalo ebiri abeera anoonyayo omuntu gwakakasa nti nnina tinzuno nazze atazirina akakasa olere baba bakimanya alina ayina sente bwagenda mu restaurant wolabira omuntu nti ayina sente tatunulira menu Idris Lukwago tumiddeko blood nekyagenda okulya agenda akimanyi ate tabuuza bbeeyi yakyo bw'oba okyabuuza ebbeeyi y'emmere nga tonnalya Idris aleme kudduka the only way you can know nti kati otuuse mu financial eno red flag anti abantu bansaba red flag kamba weeyo red flag y'omuntu atuuse mu financial independence kwe kubanga ebintu ebbeeyi gye bakulamulidde tokyagiramuza ng'osasula busasuze tolamuza tokuba kaama abantu taxi bweyimirira omugabugambi ngenda kireka n'oyimirira n'otuula tomuza ku nsonda ya taxi gy'obeera onaayita mu bbuutu abantu bagusomera taxi eyimiridde ayingirira wano ataze ku nsonda abadde kidanira ogoye ate mulekerawo okutambula ne sente envungise mu mukono oli agenda n'olwasa nga alukutte ng'akamuume kali mu nsawo namuga zino zezisigadde owa taxi n'azitunuulira bw'ati nagamuleke nyinza okuvuga empute siiti paka kireka namuga jangu tuulawo kyokka aba yakatuula wano ne wali oli n'akuba omukono ow'enkumyezi mama wenyigeemuuko wali n'ayagala agaanirewo n'ayagala ate ng'omuyagala muwa 1000 y'abantu bano kiki mbadde mbawa red flag ya Idris akomyewo womanyira nti otuuse mu financial independence kwe kubanga tokyatunuulira bbeeyi ya mmere ng'okutte menu ng'olya buli nga bw'okwata menu nti yeeno ebirowoozo biddukira ku mmere gy'oyagala era n'omuyita nti wait oba waitress n'okoonako bukonyi be papa n'otunula eno bw'obanga amameme gakyakkuba ng'otunuulidde price y'emmere tonaba kutuuka mu financial independence era bw'okeera ku makya ng'enjala ekuluma n'oyingira restaurant n'otuukamu n'olaba ng'emmere ya bbeeyi mukko n'ogamba muyinawo ku mazzi male ganywa amazzi because I feel like let me first take water I'll eat in the evening actually no abaluzungu abo eva nogamba waliwo we nali ntudde omwami najja n'ayita weita nambuuza owayi muyina ki oli n'amenya ebika byonna ebijanjalo teyabyogerako yamenya enva ziri zomanye ensajja zokka ebijanjalo teyabyogerako kono ko kimbowa kyogamba temuyina bijanjalo yamugamba oyagala kuŋŋamba ano temufumba yakiyita kijanjalo musinjula okay oyagala kuŋŋamba temuyina kijanjalo extra digest mugoba nsonga oli n'amugamba ekijanjalo tukirina naye sebo mbadde sikigambye because ondaze nti oyagala biri ebirala high end n'amugamba omusawo yaŋŋaanya ennyama amangu ago extradigest mugoba nsonga business mind Sunday Ibrahim Mukasage manya gange ne Chris Lule tuli proudly sponsored by Gandhi Hardware Store and Tindao Creed Complex shop number A19 ground floor atenga baliranye kyebayise Kampala Independent Hospital omuzimbi azimba ku small scale ne ku large scale
azimba eyo n'azimba ez'abapangisa, azimba essomero, azimba apartment oba azimba eddwaliro, material yenna tumulina. Naawe yazimba edda naye ng'oli ku finishing stages oba finishing stage, tukugamba tulina material ajja okuyamba mu finishing. So you are welcome. Ali mu final touches ez'ennyumba naawe tulina ebibyo. So you are all welcome. Tusangibwa Ntinda Creed Complex okuliraana Kampala Independent Hospital. Tugende maaso Chris. Ebintu bino ebyekibogwe oba services enjaba yaba eziri substandard ezitatuukanye na mutindo ekizibu kyezisinga okusanga ekirungi kyezisinga okusanga nti abantu baffe abazikozesa mu human nature y'omuntu tuyinamu ekintu ky'okuguliriza oba okugulaagula n'ebyo tutaakozese. No wonder nti omuntu agenda n'abeeraawo, no wonder nti omuntu Ibra agenda n'abeera ng'ayina pairs engatta asatu naye ng'ayambalamu emu. Kakati ekizibu ky'okubeera n'original shoes kiwetaaga pair 3 okumala emyaka 5. Kakati kisoboka bulungi nnyo nti buli lw'oyambadde engatta eyo oyinza okusanga abantu beebamu, abantu ne bakwogerako nga bw'otakyusa ngatto. Ate nga mu kifaananyi ky'obuntu teriyo omuntu ayagala kulabika mu maaso g'omuntu omulala ng'omuntu atalina. People would wish to see you nga you're changing almost buli lwe bakulaba. Kyova olaba omuntu bw'akusanga nga abadde aludde ebbanga nga takulabaga, bwana Ibra ng'obuze nga wakyuka. So bw'akusanga tokyuse, it is a surprise to them. Onfuna. So kikolwa kya buntu omuntu okubanga buli kaseera lwakulaba alina okusanga n'ekintu ekirala kyataakulaba nakyo luli. So okuguliriza kuno ate nga companies zino bwe ziba zikola ebintu ebiri original bitwalamuuko ekiseera okukola. Of course quality. Ebintu byonna byakabi bitwala obudde okukolebwa. Naye kakati bw'onaaba ogula ebintu by'ekiboggwe eggaati lino agagaati gaati ago ge tulyanga gagonderera ebbanga lyekitwala okukola eggaati eri si lyekitwala okukola omugaati ogw'obuvunaanyizibwa. Ne ssente zennyini omanyi abantu bassociatinga ssente n'original. Kyova olaba ogenda mu dduuka ly'omuntu omugezigezi asobola okubeera n'ekika ky'engatto kimu n'azaawula n'akukuba olw'obugwagwa bwe olw'obutamanya. Engatto y'emu akwatemu n'agissa wano endala n'agissa wali. Nyinza okugamba nyinza okukola ki? Nyinza okukugamba nti t-shirt zezimu nenzaawula bwawuzi ezimu nenziteeka side eno era nenziteeka side eri egamba wano wa 12 wali wa 6 okusinzira bwe nkulabye bwozze omanyi class matters bwe nkulaba ng'ozze tupima. Nina mukwano gwange ayina edduuka ly'engatto n'engoye ebugoloobi ku Village Mall. Engatto yetandikirwako ya mitwalo ali mitwalo aguza baani oyo ayina baaguza era bagula naye bw'oyingira omanyi Ibra namanya sales tezirina strategy. Sales tezirina any known strategy nti yeno gyomwena gye mulina okukozesa. Actually strategy za sales teziri uniform za njawulo. Omwami oyo basooka ne bamukondeeminga nti oyingira mu dduuka lye n'akutunuulira booti naga tetulina nga teekutuuka n'omugamba yiino njirabye ne size n'agamba eyo baagitutte nga ye yapimye dda abalamu eddakiika za 3 asituke omwetoolooze omale oginyige ku ssole. Ki ekinyigisa abantu ku ngatto ku ssole? Idris, ki ekibanyigisa ku ssole z'engatto? Anti bamanyira ebigatto bino ebina ssole ziringa kedo ebifotooka akirinya nekikola omugaati emabega. Alright, so agamba tetulina ngatto ekutuuka bw'ogiraba ndi size 4 ndi baagitutte. Era waliwo omuvubuka eyansangamu n'amutunuulira bwe nti ne ŋŋamba ono tamumanyi yalemera wansi teyavaawo n'akola ati sebo mugyebale nti kale naawe gyebale tubadde twagala ku mpale namuga tewali naye nga olaziraba zeewujja nze nga nkebera. Kaizi Kanabi
olina omusajja nankoonako ngamba ate zino zookebera saamuddamu neŋŋamba owaayo omusajja ajja nnyigira bwere naligadde mbyonoonye so oli amanyi abantu be baakola ki baaguza ate togenda muvumirira musimanyi oyo ajja gwa tagwanga guno omwaka ali mu gwa 6 gwa 7 kichwali nga waali ate ebintu bye biri profitable afuna so togenda kuleeta ki strategy kyo mbu do not judge ba clients baba judge nga kisinzira kyotunda in fact clients are judgeable judge them by their cover ibra abantu abamu bamala time waliwo yaŋŋamba mwewale firimu z'aba Nigeria zijja bakozesa ensobi ne buno bu ina pango kasayo obu Filipino ina pango kasayo shoti baku oli Idris alaba buli simanyi yali mugagga nambala ekijaketi ekyabaavu nayingira mu kasiko n'avaayo n'agenda omukazi ogula ekintu ng'omukazi tamanyi nti aguza bilionera ebyo tebiri mu Africa ezo firimu bilionera olwo lugero bilionera tagenda kugira mu kayongeza bakulimba kayongeza kyeki buno obumotoka bwe bayita obuyongeza buno bwe nakasero obwe babinula obubinuzi we judge in fact the first quality of a good salesman is to judge your client okakasa gomanya abantu babagalo bavimbisa ogenda mu dduuka ly'emmotoka oggula emmotoka oli asooka ku ssimu n'asooka n'agikwata naga okutte essimu y'amaanyi bannange ngogenze gula ki ngogenze gula mmotoka oli n'alaba simu n'agamba n'akwata essimu yo naganga y'amaanyi naga ne zino si ze baleeta wano eno eyo olabika wagigula zino balika zino zigenda e Europe asooka kukuvimbisa n'akushuutinga kati bwe bamala omushuutinga waggulu ebirowoozo by'emmotoka gy'agenda oggula bikyukiraawo ebisa ne bita n'agamba so ate n'okyogeddeko simu ejja connectinga bulungi ne bluetooth y'emmotoka teweetaaga buno gwakugjayo ziga mu matu if you don't judge your clients oli agenda kumalira eddakiika 4 oli awo abavubuka bano ayinza okukusumuluza empale anti abo abaana babayita bakebezi tubayita basumbuyi ayi ate bw'ogenda eyo oggula emmotoka bikujerega mu lulimi lwabyo nga tomanyi oyitawo bwoti kyobala kirungi nnyo okuba ng'omanyi olulimi olwo oluniganiga oluyayeyayi lwamugasa at times ogenda oggula emmotoka ogenda olaba buloko omwakuyitako n'akwata mutwe bw'ati n'agamba toyinaawo mulimu toyinaawo ng'agamba munne ng'alabye ebigatto Daniel Mugoya leke ngato ya Idris nedda sebo ano bajajinga ze bayita malikupu actually when you judge your client you sell the right product to the right customer when you judge you sell the right product to the right customer when you don't judge ojja kuguza omuntu ekintu ky'ataakimye gw'olwokuba ng'onoonya sales omuguze gulumu alime kudda ba clients abakomawo be tuyita ab'olulango be ba clients abatuufu abatwala ebintu ebituufu be ab'olulango abannamaddala nti gandi gwe tulangira afuna n'afuna mukyalangiddemu n'omwezi ogujja n'atwongera ssente onfuna bulungi nnyo singa oba olangidde omuntu omukyamu n'omulangira ekintu ekituufu tajja kukomawo tadda so kino owaye kambuze Chris babulooka b'emmotoka bano bo nga tebavuga mmotoka za bbeeyi balina ensonga yaabwe yeeri wajja oba otunnyonnyola because ogenda kusanga bulooka nga yene essimu ye gy'akwata naye ng'atunda G-Wagon kamba weeko red flag yatunda emmotoka oba obadde okitegeera n'omusanga ng'empale eno mukazi we yagigolodde nga omusana bwe gujja akako eriflectinga bweti okuba ganange nsereko nkutumiddeko oyo akola ki atunda motoka nsereko nange nkutumidde nsereko bamuyita nsereko Cyrus
naye badde ngenda kuwaayo red flag y'omuntu mpa ezi ziri bbiri red flag ng'oyagala okumanya omuntu nti atunda mmotoka ne bw'aba takweyolekedde ne bw'aba tagambye amaaso go gasoosenga ku dashboard okebere akantu geji y'amafuta mu motoka ya buloka geji y'amafuta beretya banywa ebiri sawa yonna asuubira omuguzi kati tayinza muteera mufuruta nina serebu omu w'amaanyi mu ggwanga Uganda anywa amafuta 10,000 ezeezi omulala mukwano gwange bamuyita Kaboyo Robert twalina bwe tulaga babiri ne mugamba kanteeka amafuta mu motoka tugende ffenna ne muwe 10 ya ssaamu gumu ng'olaba nangamba omwenda kuleke nangamba ngenda ganywa naye ganywa mbiwaku kyenyo twanywa bwayisa omuggo ne tutuuka ebusega n'assaamu omutwalo twali tugenda Nsanje ne tutuuka Ensanje n'assaamu omutwalo bwe twali tukomawo n'ayongeramu ebiri akataala kabakaaka ne tagiganya zikira takaganya na kuvaayo mu kwaka kabere ka green akazanyisizaawo mu orange buli kiseera orange kati bwe namala ne mubuuza lwaki temwagala kunywa mafuta mangi nangamba nanti singa njiteeka mu fulu tanka nemba nga nzikirira awo wansi ne bagigula ngenda gajja mungi ne muganga tugikama naga nedda ssebo obeera olaze obukopi kati awo kale bukopi kyeki okunywa ogumu n'okukama amafuta okunywa omutwalo bwetazikiranya amanya nti ati ogirabye etambula olabye ezikidde agikuumira eyo ye red flag number 1 tuwe red flag number 2 red flag number 2 teri yatunda mmotoka ayogera lulimi luli straight taliyo ate buli babuloka ba mmotoka buli mmotoka ebeera yiye neja kuzanyako ekibuloka eba yiye omanya nannyini nga mukyusa balinga battaka alikulambuza n'erigwa naga wano nagulawo 2,600 bwe mutuuka mukola transfer nagamba tugende wa nannyini ttaka extradigest mugoba nsonga Ibrahim Kasagemanya tulina Chris Lule is a sound of course tutunuulira lwaki ebintu ebitatuukanye na mutindo byefuza akatale buli wooyita byefuza akatale ekyokulabirako osobola okukka mu maduuka agatunda engoye nga display amaduuka gasimbe line bwe gati nga display kujjuddeko buddolo bwambadde amasaati naye nga gonna oyozaamu omulundi ogwo ne gasiiwuukirawo n'osanga alina quality ng'ate bano bamubuutikidde mu display n'abuliramu tugende ku spare w'emmotoka atera kuva mu nsi bbiri tufune gwe tuyita Taiwan then tufune nave Japan olowooza kwa spare we Japan n'owa Taiwan aliwo asinga okutambula asinga okutambula we Taiwan lwaki okusooka wa layisi nnyo nali njagala babuyita batya buno olaba kati ng'oluggi waggulu obwo buli obubiseeko buli bwe buti ku luggi obwo obusasi obutegedde kati omuyaaye nansanga gyenkanikira naŋŋamba ono Japan ono Taiwan ne mugamba obwawula otya nanga kati Taiwan waazino Japan waazino ne mugamba lwaki Japan aserebwa lwaki Taiwan walayisi mukko yampa ensonga lukunkumuli saddamu kutegeera no Taiwan si muwangaazi aggwako mangu bwe tuba tugula emipiira gy'emmotoka omuntu nakubira essimu n'akubuuza n'okubira makanika n'omugamba mbadde njagala emipiira size n'ogimuwa 245 rim 17 tugeze n'omugamba negundi n'omugamba estroking 65 nagamba nyina ebika bina nyinawo oko MRF wa 9 nyinawo oko Pirelli wa 85 nagamba nyinawo oko Lingirongo wa zino then nakuteeka waawo akiriizi n'ebika ebirala kumo n'ebigwa mu kowero nakutuusa mu mitwalo ameka 3
decision nagikulekera ebeereyo gwe nanyini mmotoka nosooka n'okwata calculator bakwakwa oga emipiira ena twasatu emu abiri empiira ena gumu 9 times 4 busatu nkaaga n'oyawulamu nomuga mpeegi 3 waliwo omukwano gwange agiyita lingirongo lingiroodi omupiira gwa lingirongo yaguyita lingiroodi newebuuza omusajja emmotoka ya bulamu bwe lwaki asazeewo atwale fake ng'ate origina amulaba oli amugamba n'omugamba MRF ogenda muvuga emyaka egi ena guno ogwa 3 gwa myezi 6 tagampa ogwo gwoba onteerako teekako ogwo n'afundikira nga negibaddeko bagimuwaddemu akanaana mukwano gwange omu yali azimbawo waggulu n'awa ssente yaziwa yingini agenda amugulira amategula oli bwe yatuuka mu kampani eriyo first class second n'agaddako awo n'agenda n'abagamba tegula ebisembayo okofaaji oyo mumutunda mmeka ne bamuwa ebbeeyi ne bamugamba 3 5 3 2 ne 2 100 n'abagamba mpe 2 100 ne batikka ne bavuga ne bajja ne bayiwa bw'abeera bagapanze mazibu olaba naye esemba waggulu bakuteerako first class agulayo nga 5 n'ayala kungulu omugagga bwe yajja n'alaba kungulu naga no problem bwe bamala okugateekako ennyumba n'emala osserekebwa bwekwa kiwedde omugagga n'akuba ekifaananyi waggulu naga tekisoboka ono tasobola kuba first class namugamba mbulya gye wagaguze namugamba muzeeyi nessimu yiino namuga sigenda kuba kujompadde kaneevugireyo kampubayo olubu lw'ekigere okutuukayo ng'omuyaye yamugulira bisemba 2 100 gegasooka n'okuggwawo aga 2 100 gwe kuno gwateekako ki kuno kuno first class ngalaba first class ngalaba first class baba naye buli muntu yalisuzeeko mu ttegula mulimu emyaka gy'otuuka mu mbulamu mulimu emyaka gy'otuuka mu mbulamu ne levo kw'otuuka ng'ekizibu kyo tekukyali kukuba njawulo nakwawula naye ng'oyagala kirungi kiddemu ekyo mulundi gumu mulimu mu myaka mu bulamu mulimu emyaka gy'otuukamu ne levo kw'otuuka mu byenfuna ng'ekizibu kyo tekukyali kwawula wabula nga ekyonoonya mutindo nga totunuulira ofissaako mmeka kizibu nnyo okusanga omusajja alina ssente ow'emyaka 5 n'agenda n'agula effalisa ery'emitwalo 7 ababigula bavubuka oba gunaamulumya omugongo oba gunaamulumya ensingo tafaayo omuvubuka asobola okwambala empale ey'emiliyoni n'asula ku mufalisa ogw'emitwalo 2 omanyi lwaki akyamenyeka n'ekifaananyi kya pabuliiki ayagala kakasa kuba gyasula teri akola ki teri agenda nayingira mu kisenge kyo teri alabayo gwolowooza nga watuuse ibula abantu basula bubi anti mbisenge teri ayingirayo zino figa zolaba ezambala obulungi ku makubo otuuka gye basula nga abantu 4 ku buliri bumu nze nina sosolisiti y'omu yayombagana ne munne oli n'aleeta waasula saddamu kutegeera omanyi lwaki abantu abantu bye batalaba abantu tebabissaako budde kutwala bintu bya mutindo kiddemu omulundi gumu ebintu abantu ab'ebbali bye batalaba abantu tebabissaako nnyo budde kunoonya bya mutindo kubanga abantu bakolera abantu ekyokulabirako makeup teriyo yekuba waakakadde ng'agenda kwebaka naye abeere ng'agenda kufuluma kutidde era nyina gwe nabuuza nti why nze ndi wano bw'obanga makeup omwekubira nze mwekube tugende twebaka bw'aba wange ekyokubiri bwe buwale bw'omunda eyo nadde saagala tuukayo nkututteyo kati omanyi abalina ebyama by'obwo basawo
Mbawo red flag abiri. Mutukoledde obulungi obutagambi abasawo mbatumidde. Basawo ki? Abasawo b'emulago mbatumidde. Naddala abakola mugundi mu emergency. Batumiddeko. Kubanga abantu bonna be babaleetera bagendayo tebeetegese. Gwotwalayo bw'omuwa chance asooka kugamba mpaamu eddakiika 3 nzije. Sigenda kwerabira lunaku kankuwe mbu. Tugende mu maaso. Nga nvubukamu awo nalina mikwano gyange twali 7. Ne tusalawo tugende ku ttayiri. Ng'abavubuka. Kati Kyali kirungi. bwe twatuuka ne babaako we batutuuza omu n'akuba munnaakama n'amubuuza why. Bino biba byakugjamu ngoyo oli namuga of course bino vaamu. Namuga kanzije. Teyadda. Kitegeeza yali tayiseeko akamweno gye kayita. Kafere yagamba asaba tayayimba. N'agamba nti n'akafa wayite girita teyitangayo. Yagamba kanzije naye teyadda. Teyadda. Lwaki? Naye mu bulamu bwange sisekangako nseko. Ngaze naseka. Naye emboozi eyo ngyesibyemu nti nalinze ne saalinze. Oli yanyumize. Nedda yali mwe. Nedda sebo. Nedda sebo. Onemerako. Nedda sebo. Kuba saali naawe. Gambye eri yali kuyesibamu. Nedda sebo. So kyembadde njagala okubagamba nti emitindo gino lwaki ebintu ebitalabikako abantu tebabitwala nga kikulu. Tebabisaako nga bikulu. Tebakiwa mulaka. Naye ate ng'ebintu ebyo ejjo nadde nnyina emboozi ndowooza tujja gikola nga sho. Lwaki companies zikozesa nnyo strategy ey'okugamba nti eno service ya bwerere neno ya bwerere naye nga ina actual sense tukiyita masked pricing. Tugenda kukola masked pricing. Masked kiva mu kigambo mask. Okubikkako ne bakujjako ssente naye nga totegedde nti bazitutte. Okugeza bawe ekyokulabirako kimu. Oli bwagamba nti gulawo account mu bank ya bwerere. Okubeera premium customer you keep a minimum balance of 5 million. Tukuwe services ez'obwerere nga checkbook eba ya bwerere eyo nga kutereseza minimum balance wange 5 million okumala omwaka mulamba teba ya bwerere. Naye omuddugavu bw'omugamba nja kujjako 3,000 buli mwaka obeere premium customer tazisasula. Misinde asibira walala addukawo. Kyova olaba kati abagezigezi you mask price. Price n'ozikweka nti pizza gula 2 ofune 2. Buy one get 2. Ani agambye nti ezo pizza 2 zombi tozisasulidde? Birungo bye tukwatamu ennyama egenda ku pizza emu tugissa mu 2 ne tukwongera eŋŋano. Nange nze ndi mutunuulizi wa byanfuna. I know. Bidako nyamba atunda pizza n'agirya. Nze ndi no manizirandi. I know. Ndi wakati wali. Gwe mijingo airani ene tasumbwa Tanzania. Tanzania ne Kenya munkayinira. Nze ndi wakati. Tebaddamu balimba. Mukwata muki? Birungo. Ne mukola mutya? Ne tubigabanyamu mu 2. Ne muwa mmeka? Omunafu w'okutegera olowooza oguze 2. Pizza eri emu. Teri agenda kuwa 2. Akuyita atya? Akwebaza ki? Naawe. Pizza we are buying it too. Eri emu. Otuuse bakugambye nti gula emipiira ena tugikutereko ku bwerere tukuwe ne lita z'amafuta 2. Gwanyagambye nti ebyo bya bwerere. Ate mwegendereze mu bulamu teri kya bwerere. Ebyobwerere bye bino wammanga. 1 obulamu
Katonda abutuwera ku bwerere. Omubiri gwo. 2. Omwoyo gwo. 3. Omuka gwossa. 4. Bya bwerere. Ebisigadde human beings price buli kintu. Tebakulimba mbweno service ya bwerere teriyo. Ogaye mukwata bukwasi mu birungo ne mukola 2. Kutidde. Ne muweze ngano. Kati bwongamba nti pizza 2 emu tujikuwera bwerere. Nze yakola marketing yobo nfudde musiru. N'omuntu eyasoma nga ndi quantity surveyor obeera onfudde mugwagwa. Oyagala kuŋŋamba nti wagenda ensawo ya cement 2 emu ekolawo obugumu ne busigala bwe bumu. Nedda. Nedda. Oyagala kuŋŋamba eyo strategy gye tuyita bogo. Kigwayo kitya? Nja kibagamba olulala byonna n'abibawalu. Bogo spelling eriki? B-O G-O. G-O. Bogo. Ya. Kati bogo. Bogo mu lulimi olwa structuring bwetubeera tuzimba twalina bwongamba nti wagenda emitayimbo ena tusobola okussaawo ena wagenda emitayimbo ena tusobola okussaawo 2 ne twachivinga obugumu bwe bumu. Tekisoboka. Kakati bwe tuleeta argument eyo ne tugituuza mu pizza olaba nga kikola. Tekigatta. Tekigatta. Pizza eryeji gye twabuluzaamu ennyama bwe tuba tubadde pizza emu tukuwa kwota tujawuzaamu 2. Bekachwa. Emu hafu ya kwota negenda mu pizza emu endala negenda mu eno. Ne tuddira nga netali ya bbeeyi. Ne tusaamu n'ebizimbulukusa. Ne kigejja nnyo. Era pizza ze bagaba 2 nga we bagambye emu ya bwerere. Gwe girumo olye n'eyo gye batunda emu mu nnaku eza bulijjo. Empoma ya njawulo. Totally. Ebimu ekimu okiruma n'obanga alya ekintu ekirimu empewo. N'obanga alya ekisapatu. Tebakulimba. Baketidde. Ompulira ey'ebifi. Tugenda kendeeza size. Musala busazi bifi. Nkutidde. Teri kintu yibula kya bwerere. Buli kintu we either kati kino kye nabadde ngamba abantu bange bensomesa ku group. Nabagaye teri mu bulamu kintu kya bwerere nga muntu yakikola. Byonna babi pricinga. Kutegera kwaffe kwe kutusumbuwa n'ebbeeyi ebaamu. Onfunye. Bulungi nnyo. Either some other person has paid for it or some other person is going to pay for it. Somewhere, somehow, there will be compensation. What ekintu ekyo kiteekwa okulibwa. Oli wagamba nti nkuwadde financial aid ng'ensi. Donation. Teriyo donation ya bwerere. Donation zisasulibwa. Omuntu akwa donation n'amana n'akuyita emiryango najja nagamba agikuweera wano nagayite manjo gye tuwogere. Naga naye abasuubuzi bo mbadde mbeetaaga wange. Akudonate gine $1 million 2 mwezi. N'amanya nti abasuubuzi b'omuweereza myaka 2 bagenda mu obuwumbi buno obwa $. Oluvaawo ng'owulira China-Uganda relation. Mbu badonate nze emmotoka abantu lwakuba tebamanyi. Mu gavumenti yange gye ndikulembera teri ba donation. Mwaka ki ogwo? 13 Extradigest mugoba nsonga. Ibrahim Kasage manya gange Chris Lule. Tuli ku business mind. Of course it is so interesting. Twakizuula nti bwe tunaasomesa abantu minus vivid examples tebajja kutambula naffe. Saakosa nnyo bigambo birala. Tebajja kutambulira ku page yemu naffe. So ne tugamba tujja kukolanga emiramwa gino nga naawe atudde wakaawo somewhere somehow gukukwatako. Oshageera omuzadde akeera ku makya n'agamba abaana mulime bumala okulima munwaze ebintu mwera olujja mukole kino mulweggulo mugende muzannye nemugamba aba tuwadde the out ninga mwina bye mwasoose okukola. Oshageera Ganda Hardware Store Ntinda bebateekamu ssente baleese bizimbisibwa basange Creed Complex shop number A19 okuliraana Kampala Independent Hospital. Chris, time up nga tuwunzika. Kakati njagala kukubuuza Ibra. Bano abatunda eddagala ly'amannyo. Bakuteereddeko bakutuwadde eddagala ly'amannyo. Ne balisibako akasenyi emabega kaba ka bwerere. Ate namuna obusenyi obwo obulaba okateeka mu kamwa ne kamenyekera mu kamwa. Njagala babuuza ani agula eddagala ly'amannyo ng'agenda ddirya bulisi lya kusenyesa.
taliiwo kakati oli bwakusibirako akasenya abakwadde kabwerere kyaguza tekisobola kukola nga tolina kasenya price y'akasenya gy'ateeka mu ddagala si kabwerere no compensation y'akasenya ebeera mu ddagala mwabinikira omuwendo eddagala ly'amannyo lya mugaso ki nga sikalina tewaba ate ogenda kwesiga lyesiige oyagala ndiweme buwemi I know kakati toyinza kuneewaanirako sitowe yange eri abantu bange nze abantu mbagabira wooguza obuwunga n'obutwala eka tolina bwogenda bufumba bulya nga tolina mulawo ogwetaaga bwagukuweerako togamba mbu omusajja yangabidde kuki abasajja bano abasajja bafa ku bakasitoma se bampadde obuwunga n'omulawo restaurant mulekerawo twewaanirako restaurant ezitwewaanirako nga zitupakingidde ebyokulya zitwera mu saviye tobadde oyagala mbiriise eki balina obwo obufoko bwa plastica bwe bakuweerako mbu buno bwo bwabwerere kati obadde oyagala ngikole ntya njirinya mu bulinnyi so lwaki sikuta nedda teriyo mu bulamu nze njagala omuntu aveeyo tuule ku seeti babiri ankakase nti eriyo omuntu alina ekintu ekyobwerere donation zonna eziva emitala w'amayanja they all have prices ne grants zonna zirina prices ez'okusasula era abakulembeze b'Afrika mulina kuzuukuka buzuukusi beebase red flag y'omukulembeze wuuzika n'ekyo red flag y'omukulembeze kyovera nsuuliriza abakulembeze batukulembera kuŋŋamba nti tukola kino omukulembeze alina kyakola takyogera tulaba kirabe omukulembeze ajja mugende mugamba abantu be mukulembera bye mubakoledde bw'oba ojjajja n'otugamba by'otukoledde then tokoze kozi biba birabika kati ate kakati gwakoze lwaki ojja n'oŋŋamba nti nakola bibeera birabika fe abalina n'okugamba abantu nti yakoze kino omusajja mukozi ebintu byakola tetwetaaga na bikulengeza tuyitawo entindo ne tukola ki mpa red flag emu red flag esooka emu yokka tugende omukulembeze akolera abantu ng'omukulembeze akolera abantu abaana be n'abantu be ab'oku lusegere nga mikwano gye babajjanjabira wakaawe sitegeeza awaka waasula mu nsi gyakulembera oyo aba akolera abantu be red flag eraga nti omukulembeze talina kyakoledde bantu red flag eraga nti omukulembeze takolera bantu be mikwano gye n'ebanyuŋŋanyi n'abaana be bwe balwala babajjanjabira mitala w'amayanja extra digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero ekyokulabirako kiri very simple kirire Zimbabwe mu Mugabe obirabe ebyaliyo Ibrahim Kasage manya gange Chris waliwo gye wa Mugabe yaffe ennaku ezo mbale sigoberera nnyo bintu bya bali naye nga banunule Zimbabwe mbale sigoberera nnyo bintu byansi zisukka bali naye jeno oyo naye yafiiridde ku muliraano Zambia iyo red flag mugifunye yafiiridde ku muliraano Zambia mugifunye red flag tegeeza Mugabe bwagamba nti yali Zimbabwe wazifo yali akolera banna Zimbabwe yali alimba kubanga mukwano gwo ku lusegere yamufulumyamuuko kitegeeze nemo abaana ba Mugabe babadde abaana ba Mugabe baali tebava bayita batya America na Bungereza ne mukyala wa Mugabe Grace Mugabe nebo yawanganguka teyawangangukira wano yagenda mitala wa mayanja eri extra digest mugoba nsonga mbagaliza birungi berere mubere bulungi mweraba